Essula ey'okutaano. Awo bannabbi Kaggayi nnabbi ne Zakaliya mutabani wa Iddo ne balagulira Abayudaaya abaali mu Yuda ne Yerusaalemi mu linnya lya Katonda wa Isirayiri mwe baabalagulirira. Awo Zerubbaberi mutabani wa Sayalutyeri n'agolokoka ne Yesuwa mutabani wa Yozadaki ne batanula okuzimba ennyumba ya Katonda eri mu Yerusaalemi, era wamu nabo waaliwo bannabbi ba Katonda nga babayamba. Mu biro ebyo ne wajja gye bali Tattenayi ow'essaza ly'emitala w'omugga ne Sesalubozenayi ne bannaabwe ne babagamba bwe batyo nti, ani yabawa etteeka okuzimba ennyumba eno n'okumala bbugwe ono? Awo ne tubagamba bwe tutyo nti, abasajja abakola ennyumba eno amannya gaabwe baani? Naye amaaso ga Katonda waabwe gaali ku bakadde b'Abayudaaya, ne batabalekesaayo okutuusa ekigambo lwe kirituuka eri Daliyo, eby'okuddamu ne bizzibwa mu bbaluwa olw'ekigambo ekyo. Ebbaluwa ejjiddwa mu bbaluwa Tattenayi ow'essaza ly'emitala w'omugga ne Salubozenayi ne banne Abafalusaki abaali emitala w'omugga gye baaweereza Daliyo kabaka. Ne bamuweereza ebbaluwa eyawandiikibwa eti nti, eri Daliyo kabaka, mirembe myereere. Kabaka ategeere nga twajja mu ssaza lya Yuda mu nnyumba ya Katonda omukulu ezimbibwa n'amayinja amanene, era emiti giteekebwa mu bisenge, n'omulimu guno gugenda nga gweyongera n'okunyiikira mu mikono gyabwe. Awo ne tubuuza abakadde abo ne tubagamba bwe tutyo nti, ani yabawa etteeka okuzimba ennyumba eno n'okumala bbugwe ono? Era ne tubabuuza n'amannya gaabwe okututegeeza tuwandiike amannya g'abasajja ababakulira. Kale ne baddamu bwe batyo nti, tuli baddu ba Katonda w'eggulu n'ensi, era tuzimba ennyumba eyazimbibwa edda emyaka giri emingi kabaka wa Isirayiri omukulu gye yazimba n'amala. Naye oluvannyuma bajjajjaffe bwe baali basunguwazizza Katonda w'eggulu, n'abagabula mu mukono gwa Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni Omukaludaaya, eyazikiriza ennyumba eno n'atwala abantu e Babulooni. Naye mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Kuulo kabaka w'e Babulooni, Kuulo kabaka n'ateeka etteeka okuzimba ennyumba eno eya Katonda. Era n'ebintu eby'omu nnyumba ya Katonda ebya zaabu n'ebya ffeeza Nebukadduneeza bye yaggya mu yeekaalu eyali mu Yerusaalemi n'abireeta mu yeekaalu ey'e Babulooni, ebyo Kuulo kabaka n'abiggya mu yeekaalu ey'e Babulooni ne babiwa omuntu erinnya lye Sesubazzali gwe yali afudde ow'essaza, n'amugamba nti, twala ebintu bino ogende obiteeke mu yeekaalu eri mu Yerusaalemi, ennyumba ya Katonda ezimbibwe mu kifo kyayo. Awo Sesubazzali oyo n'ajja n'assaawo emisingi gy'ennyumba ya Katonda eri mu Yerusaalemi. Kale okuva ku biro ebyo na buli kati nga bagizimba, era naye tennaba kuggwa. Kale nno obanga kabaka asiima, banoonye mu ggwanika lya kabaka eriri eyo e Babulooni, obanga bwe biri bwe bityo ng'etteeka lyateekebwa erya Kuulo kabaka okuzimba ennyumba eno eya Katonda e Yerusaalemi, kabaka atutumire atutegeeze bw'anaasiima mu kigambo kino.